ate ensonga eyokubiri ekutta kati mu wiiki eno yeya alitwale BW'AKEDDE naye naalwanyire ba Mafia. Twagala ensonga ezo olunaku olwalo zoba otutemeratemeramu naye nga twagala tusooke n'ensonga ya takisi sooka obuze kuba tulaba musibi mutyano ne mu broadcasting tebagenda kuddamu batubalira budde yesi ne bw'oba obubulango bumulanga ng'omuntu abwana license byonna byenjogera bituufu nabaga nti baweze tuliyambala engule nga mpera lwaki oluyimba lwa Uganda tirumalaawo wiiki 2 nga terunaba kufa katuliyambala engule mwali muwera lwaki lwewera lukka enyimba ezasooka zagenda zokka enfuufu Master Blaster ng'awemula yagenda ne lutinka ne Master Blaster mufu bamuttira bamuseratone bamuttira mu kafo ng'alwanira ensako y'amalwa. Why? Sente bano process y'okuluyimba kyangu n'okuluyisa mu byuma bakubirawo be bagagga kituufu oyinza okulowooza nti bw'olaba oyo lutalo byayimba n'abantu ababeerayo tewaliga nti lutalo AKEDDE mweri mu Kampala kituufu kabusinga yamufera sente zonna yazitwala anti abo abayimbi ne babuuza temugenda ne muteekawo empaka nti oluyimba lwa gundi lwe lwasinze naye mulimu bakompoza mulimu baproducer mulimu abayimbi kakati waliwo omuntu ng'oluyimba si lulwe eyaluwandiika mulala era kwe kyokolaba nti buno obuwala bwe kakwana ono ng'akawandiikira bwe kamukyawa tegaddamu kuyimba kakati oluyimba lwani akakoko kaani kankoko oba ekyuma ekyalula obukoko kankoko yes kati oluyimba lwoli gupaligambi yaluwandiika because yaluwandiika kandi said it to another person kituufu kakati nze mba nkimanyi nti eyo nabagamba nti gwe faama nenkukabala teruliyo lwaggwawo dda nenkugamba nti ogundira enfuufu tewali lwaggwawo dda waliwo zigidi eno mayika ezo zigidi tesaaga yono nayo yakuba omanyi nti zigidi baluwera ku leediyo mayika ogimanyi eno gye yayimbanga mwe temugina tekafaana this is a new generation nga lwakwemula yaluyimbanga n'omuwala mayika ya zigidi mayika ogimanyi kano kebogererako ka microphone nga agamba ijembe kiyaliko nabba abantu yajja ku Christmas yava Tanzania mayika ya zigidi ne baluwera ku sita nti luwemula where is zigidi takyaliwo gundi nenkukabala gwe faama nenkukabala yagulaki tewali yagenda where do they have inflated egos and inflated gundi tebalina ndagamba gundi oyo BW'AKEDDE nti mweseze bayibuli ebagamba tuliyambala engule nga tugeze mu ggulu mumala kufa nti ku nsi tekuli alyambala ngule bayibuli gyeyogera ne mugandi kakati mu struggle yammwe mugisudde the moment you start marrying ne muwasa mu family yammwe how can you tell a person nti ate mu abawasizza mukyalwana omuntu yenna oluwasa kiba kitegeeza nti amaliriza era President Museveni bw'osoma ekitabo kyali kiriya yagamba nawasa Janet lwa purpose Janet yalina family ye omuzeeyi oyo nemulabako gonde yasulanga mu Nile ngayogera eddoboozi ttono bweriti naye yali ayagala nnyo olupapula lwa munondozi ali mu katuliki gonde Kazoola yasulanga mu Nile bwe yajja muno negulemu yajjangamu n'atuulamu I don't know oba baali baddipi oba baki muzeeyi Kazoola yaŋŋamba naliŋŋera Germany kusoma engatto biki byonna nga tugenda mu winter biki kati Fotete Kazoola yali azzeemu kusoma amawulire mutaani wange yanguuko mu Nile tulabe navaayo ne peya z'engatto 2 ezirimu wuulu munda ne dollars kati Kazoola at that time sajja baali boogera n'abazungu yali looya w'amaanyi ne president yagamba nti oyo yali
taata wa Janet. Yes. Kamuseveni ebintu ebyo byonna akubuulira kiri ekitabo ekyasooka kye nasooka nsimba akasigo ka kalidaali sowing the mustard seed. Akasigo ka kalidaali kaali katono nnyo ne muvaamu omuti omunene ebyenyigo byajjanga. Even the title of his book is from the Bible. Okay. Nsimba akasigo ka kalidaali. Kakati kyebateeka nti mission orientation short term ekyokuba Museveni kyalina akuga nti olina vision. Vision si magezi, vision si ki, vision kyekirooto ky'olina nga future yaakyo oligifuna ebibala byakyo 20 years, not in a period of 20 years. It's a long term. Yes. Nti Museveni yamanya nti emundu yeetaagisa okununula eggwanga. Banne babanga bawummula nga bagenze ebweru bakoma weeka ye ngalaga Mozambique kukuba mundu kuyiga mundu kati gaye teyagendayo. Yagenda ne muganda wa Kawanga Semwogerero n'omuto John Baptist Batume Kawanga bwe bagenda ne batandika kulwana naye yanyumiza nti holiday endala teyaddayo ye Kawanga anti babateekanga mu binnya trenches ezina empuku ennyonyi za Portugal enwanyi nesuula bomu bagume. He never went back again. Awo nange sigenda oyo Museveni bwe waba n'enkuba. So kakati tubadde ku kyanyimba zine nkugamba nti nze buli kyenayogera okwo bw'okirizaamu okalangu n'obuuza nti topic ki gye mwali mwogerako mba nali mutuufu sport on kyewayogera kiba kituukirira tikasita mmwe mutandise okuwasa. Bobi Wine yampa ekusobola nation naŋŋamba batusibye buli wantu wonna katwogerereko ku mbaga ne mugaga nkubuulire nga waliwo ekibinja ekiyiga abasiraamu n'ojjako enkuufiira sigira n'ogikuuta bwe bakebera mu mpale basangamu era omukomole. Whether if government does not want you to address the people, whether you turn it into a funeral bajja kugobako, whether you turn it into an introduction ceremony bajja kugobako, whether you turn it into a wound bajja kugobako. Why? The intention of government is a campaigning tebatya gwe niba tebagala ofune access eri bantu ng'obudde tebunayita. First lady yayagala okwadressinga okuleeta lale y'abalokole ku Constitutional Square Kayihura n'amugaana togireetawo bonna twabagaana kuba kakati gwe okujja n'okubalale wano kiba kitegeeza selective bonna twabagoba Constitutional Square ate kati gwononawo era teyayumba kituufu. Kakati baba tebatya Bobi Wine tukiyita setting a dangerous precedent. If you do this kumunafu nsobola okujja nga nti Bobi Wine ye mukkiriza amunafu then kitegeeza why are you stopping bicho bulaba ye Museveni bwabala ekintu kyepaka ku nkomerero akibalira ddala lumu. Yes. Museveni bwaga nti abaana tebajja kusoma tulinde masiki tebayasoma paka nga zizze ekintu yenna kyolabanga mu secretarianism nga kisosola si kya Museveni yakikuba lumu mwenna newalema kubeera kamunenya. Kakati abantu abasinga obungi Museveni tebamumanyi kyovala nze nabagamba nti nze nagenda mu State House to study myaka 14 bonna bannemeddwa nabali bakuba ku mpewo bakulemwa nti Museveni takolera ku short term strategies. Nabaga nti look Museveni bamugamba nti yasooka n'afuna omukwano ne Bashir. Ennyonyi za Bashir Antonov ez'abalasya olw'okuba zaatyanga emizinga gyava zikuba. Antonov nnyonyi nnene eyita waggulu nnyo Abamerika baziyita B20 esuula bumu ku ttaka ey'Abamerika ya ttaani emitwalo 4. Mukama Katonda wange weekubye wakolawo oluzi. Amerika ezirina mu ggye baziyita B20 ago galugogoma mu masuuzi ga bomu waayi etambulira wala nnyo tekubwa miza ate B52 B52 there are many generations mu American gun F16 gundi bajja balongoosa 17 silisi bomba terapo tewali mu Africa asobola jigula ne Bungereza zagirema zibeera mu ggye lya Amerika bagenda ziyigiramu silisi bomba egula obukadde bwa $20 n'Amerika teweza nnyonyi 10 ate ng'eyinza okugwa. Kakati
President bamuga ye yakola mukwano nani na Bashir. We could not understand this. Bashir namutonera typewriter computer and closer judge sura museta usijeri jiba mutonera Bashir initially yamutonera chi typewriter si computer but computer Bashir's argument was simple. If you allow Museveni okusimba amakanda wano SPLO ejja tukuba kituufu kubanga SPLO Egwanga ne bwe bali avulityanga Burundi yewagira abayekera usitana nabo nnyo kubanga kati mu Uganda kwate million ya dola emu oyina bilioni 4 bilioni yensi tabule Egwanga kituufu ekitegeza state sponsored nga gundi bwe yali ani kubanga strategy was n'ebyokulwanyisa okero olutwe bye yakwata okuba Obote yali abikiriza bitimu bigende mu SPLO birwane okero kwe kubikwata beba mu bonna bakyoli yes era one of my books ne bagamba nti bokero olutwa bwe badduka ne baziriyo ne baddukira egende olubamazo okulwanaganira embuya bakubye Smith akona akyako okumwogoloza olutalo ne ludda mu bakyoli n'abalamu ne badduka ne bagenda mu Northern Uganda kakati Obote ne bamuga nti teesa naki n'abakyolanga ne bamuga nti Mwanga alina abakyoli Obote ne bamuga nti teesa n'abakyoli we cannot manage kuba abakyoli bagambanga abalamu ti ffe good fighters mwe muli mweyagala kakati n'abalango ne babagamba mwe temulina bwongo bufuga ggwanga without we abalina obwongo temusobola kubeerawo kakati 1985 one buli mukazi buli musajja omulamu yenna yalina omukazi omukyoli in many cases because of their known hard work mumaje kakati kyobalaba nti gavumenti bwe bagiwamba baleeta olala lutunu mukyoli munnaabwe to prove to these people abalango we also have a brain musajja guyi abadde mu UN kwe kumuleta mu UPC bamuleta mu gavumenti ya Lutwanga ye foreign minister yali mu gavumenti ya Lutwa olalo lutunu yali mu gavumenti ya Lutwa nga ye foreign minister kati abakyoli ne bakola alliance n'aba West Nile Toko yali asobye ne minister wa defense Misiri kakati aba Misiri they are ready to supply anyway in Uganda as long as you touch the waters of Lake Victoria in fact gamba buli oyo omukazi mpima we enjeru bwatulanga muka abamazige nyanja abasekerera atulwaje eguru a company came here ngedeba buli anti nyanja egenda kuboga mtukiriza amazi tugagule ne bagana government refused ngabakala temamu trenches bagatwala this is fresh water bagateka mbitomola ne bagatwala butwala ne gatwala what people don't know an ocean is sea amazi tebaganywa Gaddafi bwogende Tripoli elinanye wali gundi enyanja nene nnyo why did Gaddafi spend 3 billion okujja amazi mu Oasis purifying that salty water chobola gundi sea fish gaba makovu olo salty water ebinyanya tebisobola kubeeramu amazi toganywa ebibera mu ebyo kakati wano omukazi oyo gundi yasinkana president namugamba nti okomewo twogere bamugana ogendayo bali mukalulwe waabo oyo omukazi empima abasajja bajja wano ne bababuulira nti Lake Victoria is going to flood amazzi mangi mugatuguze tugatwale bamafia ne bakiremesa waliwo ekibinja president yakyogeddeko abo bantu fraud gundi kino ejakiddako anti fraud ki gundi eyo gyebateekawo komiti gyebateekawo ne babuulira nti nfu lewo kibirango n'agamba n'atuma omuntu tumuŋŋambire nkaddiye ebintu byonna babirya kunange bampadde wanaakukulya muganda munnange yankuba nemuganda sikuba nkuba kitongole kubanga ekitongole ekyo pulezidenti ekiteekawo ababbiri bakiyingiramu nti kati omukyala Mpiima ayina sente zebaali bamuwadde ba donors ajje n'agenda mu abo nembaga tezijja kuyingira wano yagenza okukitegeera ng'abo bawandika ebbaluwa ne baweerezaayo waabwe nti Mpiima yafa bo bazibbe kati bwe yazzeeyo mu yanti kakati bali ba donors babamanyi ne Sebaggala
yayagala omusajja ono ayola ebisasiro kati era gondi amuzzeemu namugwanya omulwanyisa omusajja wa Abdul is Iraq man nabaga nti politics is Iraq business is Iraq bwoba tulina mukisa tulina gyolaga kakati oyo omusajja wegundi Haji simuyigirize Haji atandika okukola okuyola ebisasiro mu Kampala what happened nga tetukimanyi obokisiwe bakanyuga buki yatandikira ku container butono kati agenda abiteeka ku embassies kubaka kati abakuba muyigirize nnyo gwali bitaddeyo gwali tidde protocol nkituufu this man nabitwala ku Danish embassy kyo container kye nakiteeka waawo kati omusajja oli yaliwo n'abaga nti yataddewo ekyo container ekyo mumugamba ajje n'agamba Haji lwaki bataddewo ekyo container kino mu kugundi ejirwa embassy ndi anti sebo nalowoozeza namumwine ebisasiro tulina ebisasiro tuli bakyafu nnyo namuga nti nalowoozeza nze mu nkola yange ngenda nteekawo buli wanaaba wensubira ebisasiro ate mmwe temulya omusajja namugamba wakoma mumeka namubuulira nagasira banga munnayuganda mugezi alingago yes namuwa Danish grant ng'alina okuleeta ebimotoka ebinyiga 20 bino betulaba ebinyola byali byakujja 20 byajjako 5 kandi bagala omubbira mu revenue authority tebiwa musolo nti aguwe ike mutumi ne muyambi wa president ebimotoka bino biyingira nga tebiwadde musolo sebagala ne batuula babibbi ono sebagala wa beya nawandikayo ebbaluwa nti tetumumanyi abasajja ne bagala nti obanga gwe twayogera naawe si gwe tomumanyi ebimotoka biyimirire instead of 20 vehicles lorries wajjanya sebagala n'atwalayo engalo bye ne bamujoze nga yalowooza mbu bwafuuka mmeeya omusajja obaali bamugambye nti ebigiraasi byonna bino ebyatika nga bamuwadde ekyuma ekibisa ne biddamu ne bifuuka egundi amagiraasi amalungi yagogaasa kyayinanga ebigula naye nga bamugambye provided city council ekuwa monopoly for 30 years bagimuma nga bagala kibba sebagala nga yakirimu kati sebagala yakituusa waye ate ekituusa wakati ennaku zo kyebava bamunyeenya yafuna gundi looni ya tata ezisomba 10 namugwanya ne banne nemmwe mwawona gwe n'okwata ku bizinesi yange odde emityana bakulaba mu bwende mu tawuni ng'oli bwereere I don't joke with these fellows nkufulu nti ono omukazi muli agonja nakwata nasali namusibisa ng'alaga bweru baali musanze mu jjinjo n'abalalo bamusobeza kumasya ng'ali bwereere 10,000 nenyoka muyisa mu mabiro omwo ng'ali bwereere ekiriwo abalalo ne balyoka bamwegazanya taddamu kujoga bantu n'abala bayigirako nze manyi nti lwaki simba lwaki sikompoza ntalo walabye ku bebi omulalu nga bebi yazaalibwa mulalu ewaffe kukyalo waliwo omuwala nga bamwita Nanziri omukazi yali lubuto a few houses from my home omukazi yali lubuto n'akyama mu lusuku okweyamba nyina wa Nanziri namugamba nti yolabo nangalo omukazi namugamba nti maama nkikoze nga bwogambye naye naawe ozaala kyonkozeseza ngenda kukusasula n'engalo ze zenyini yamukola bwo yola otwale mu nseko nga olubuto omukazi lumalaga kalizo mu ddwale Nanziri yazaalibwa mulalu ono omukazi yayooza oli kiki era bamuteeka kyakula nga muwala muto n'akula n'avubuka nga teyayambala ku lugoye ngabera bwe yali bebi ng'aluma ebbeere bwe yakulamu ng'engoye aziyuza Nanziri teyayambala ku lugoye era kyajjanga nga bakiziddewo ebiti bwe bati buli muntu eyajjanga okuyitawo naye nga kisanyukira nnyo ab'embuto abagende kalizo mu ddwali nyina ne bamusasula that's why for me obusungu bwe nnina bwonzigula ku lutalo teruggwa kakati nkubadde nkunyumiza ba fraud as we talk today nga tuli mu bwavu obw'ekitala we need rehabilitation minister wa finance wa Libya basazewo aba Libya to maintain their presence kyobulaba nti bali bana ba police nti si Gaddafi era Gaddafi bwe yagenda omuzikiti gwe Kampala mu gavumenti ya Libya yegulabirira naguno kujwa that was a policy of the Libyan government kakati banka etopiko banka ya Libya basazewo bagiteekemu sente empitirivu olwa rehabilitation it was approved by Tripoli Minister of Finance abasajja abo bagambye
bamala bawanguzi ziwa omusolo ziroke zijja okuyamba abali mu Uganda Bulewo Kibirango. And you see, Bulewo Kibirango, you were a governor, Bank of Uganda. What else do you want? Get whoever if you did not work again. Get kwenda nyumba yako. Kyekyavidde ku president okuba abantu bano mu URA. Anti president naye yagambye nti kano bano abakola kona vero bano benawandika mu katabo nga babalemesezza okulaba president. President yalambudde factory ya parliament wabadde ko ne president enakuze matuga matuga bali ba wabira ba mafia bonna president n'atabuka abenonyeza bokka kakati omulabo omusajja ono professor ono yes ono professor w'amaanyi yo ye yajja wanalabe president nga ye kyayagala omwana ono Dr. Magola ina PhD mu chemistry mugezi nnyo yes kakati agamba professor ono tugende waffe okoleyo factory for American Magolo yakoze factory ne matuga agamba professor ono Niyazi kakati professor Niyazi akkiriza olwa relationship yalina kuki era professor Niyazi yagamba nti sirabanga mu Africa abeera bulungi najjukira waabwe bonna babeera bweru naye mwana gwe kakati ne bababuulira nti babuuli abaminisitule bonna nti Professor Niyazi ajja abahereza abaki bonna tebayanukula baali bagala professor bamuliyeko ssente oba factory bagiremese Kadaga kwe kukwata gundi kwe kukwata oyo omusajja professor n'amutwala n'alaba president era obalaba ebifaananyi biibyo yes kakati bwe bamala okutegeera nti president asinkanya abantu bano ne bagamba nti ono Magola mufere olwani Mafia yagala factory olwekulembedwaani ababbi bamanyiddwa ab'omuheresi bamanyiddwa ababbi b'omuheresi ne bakuba Kadaga ne bamuvuma ne bamwolona ne bavuma Magola ne bakola ki I stood up with these people yes era president factory yagirambudde yagiguddewo yes be bakola ono kona viru naye bo tebaba nansonyi naye ate nze ekisinga okunnuma nti olupapula ng'olwo ne vision ne Bukedde ne monitor naki ate ono abawa ebirango ate nga bamukuba ate nammwe weesinzira okulanga okulwanira ebintu bino mwe temufunamu kituufu has anybody told this man that give us advert omusajja zino the TV zaffe zakozesa where do you benefit tetulina tu benefiting yes kubanga strategy you give me platform gwenoyogera ffe netufuna ne factory eya chemicals ekola sirimu naye baali bagiganye nti ya Bukenya era president yagirwanirira eyakatongole yes waliwo element Spain jeyina jibateka mu ddagala lya sirimu today if you have $1 million n'olinyenyonyi n'ogende Spain ekujjamu obusomyo bwonna nekuwa omusaayi omulala ne musayininga n'abasawo galanti ya myaka 25 buddamu n'olwala toddamu kulwala sirimu kiba kiwedde obanga wasiko omusaayi baguseparatinga obusomyo ne babukujjamu omusaayi ne bakuteekamu omulala nga buli bakuwozezza galanti ya 25 years but $1 million naye eyo element abasipanish gye bayina abasajja ba quality chemicals baali bategedde ng'erimu akabaale ene waffe ne basaba president ettaka bateekewo ekyuma ekyo omukazi gwe bayita Margaret Kigozi yakwata ettaka lyabwe n'aliguza bannakkoyo mubi nnyo mulungi kungulu bwe mbalaba beewuumiriza kandimolishi kuba meeting ndazibeerangamu president n'amugamba manyi Kigozi oyo ye mukayinginiya Kigozi yafiira mu ntebe ng'asoma fayiro abafere bamubba kati kabinenti emugamba tireeta report ku eyo project bamusanga mu ntebe ng'afudde abafere bamuwa butwa nga tabiraba olowooza yasoose okufa waliwo omusajja nga bwitambo ijana president Museveni bamulonda okubeera chairman wa African Union n'amutuma ennyonyi agula ennyonyi ennene kubanga ijana yalina kakampuni kakenyonyiwa egindi e Kenya bo balowooza nti buli kimu asobola okukikola teri nnyonyi
gyokolerawo lwaleero nefulumirawo okujjako bano ab'ebuwalabuzi bakabaka ba buwalabuzi bagaddiyiza kakati embuyijana bo baali batuza nti okubeera n'obunyonyi nga mukula nti ebyo byonna bimanyi yetuula mu ofiisi bali babayita bakwata ekizimbe nga kino ne bakiteeka mu buofiisi bw'obasanga obasangamu nga batudde ndowooza nti permanent office kozi bapangisire essaawa ezi oba 2 ne bavaamu mbuyijana agenda okulaga beyakolaganye nabo okugula ennyonyi pulezidenti gy'alinze agende Addis Ababa nga bafere mbuyijana yakutuka omutima mbuyijana yafiira wawano katonda wange nyonyi yamukutula wano waliwo munsenyoli obunga omumanyi ono weena egendya mawokota nali simumanyi watomumanyi yalina omunene mu gavumenti bamuwadde sente ez'okutegeka ennamugongo omufere amufezi ate teyetta bwesi yamubbawa mu gavumenti kiwai naye abasajja bano kakati nte nkugamba nti ekyo ekitongole pulezidenti kyeyateekawo kakati oyo omukazi abonyebonye has contacts mpima kati bajja munyiga asalendalinge amazi asike dete nobody asike mumunonye mpima ajje ku TV ababuulire nti she was told by experts nti Lake Victoria is going to flood amazi mugatuguze bagatwale tetulina kitukaguzisa nnyo before nga nekuba tenatonya olwo nebakozesa agreements we must consult Misiri we must consult ti enyanja ina amateeka agagifuga kakati wafaiti kogwa mwenyumba bagenda jimenya ekibiche zonna zayingiramu zonna zayononesa but scientists predicted ndi enkuba kakati nembabuliyayo omusajja omulala era mu kitongole ekyo kino ekibbichi ekyo kirimu lewo kibirango omuvubuka omanyi abasomesezza abaana amafuta oil basiraamu bebasinza okugayingira nabano bannaffe naye bannaffe obwongo abaana baba bakoze ebyekyo obwongo tebukwata bulungi nze pulezidenti yampeererera abaana bange naye ababiri omu yasoma mafuta omulala ali mu palamenti omu omulala dokita omulala agirikyalist abo state house yabaweerera ngawafunamu nze baali bantya nga nazinze ofiisi oyinza okufuluma nga tozimpadde ekyokubiri everybody appreciated up to now nti nkolera Museveni kituufu yes tokolera gavumenti naye okolera Museveni gwadolebeko byenyambadde nga kuliko baasi kubeera kuki ali Museveni fe abaganda batuga togatta mandwa na mugugu omugugu ogumanyi omugugu abalubaale nga tayogera oba ali mu lubugo nakinaki ng'omusibye mugugu kakati omugugu ogwo otambula nagwo ye lubaale tayogera naye ali mu mugugu kati ate mandwa erina okwogererwako kati omuganda get a clarification between do you have a mandwa or omugugu kakati nze emandwa gyentambula nayo enale mu mugugu sina kyengwagaza tegwogera tegwina makulu apana tegwina makulu naye mandwa yeyogera nti obwewalanga nnyo one of the reasons why we should support something must be a selfish reason mukazi wo bw'oba obadde omulabanga omukazi omulala bw'afa owasa immediately professions bambi yawaananga mukazi weki waite edda kummeka nawasa ate nawaana ono mu palamenti bulungi nnyo yes kati oyo yali tayagala looda yali amulabanga mukazi naye omukazi abadde ayagala bbaawe babba ayinza noga nti omukazi okuva lwe yafa omusajja yawunga yagana n'okuwasa kati kitegeeza you had a selfish reason mu mukazi oli nyinza okuga nti omukazi ono tusayininga ffenna ku cheeki nga sente zaava waabo obugagga but if I marry another one it is not automatic tinawe onosaininga ku cheeki olina okuba historical ku nsimbi zaabwe kakati nze nkimanyi nti Museveni nga bwamuwangudde ntema misinde era nze buli ngenda okulonda ewaffe olumala okulonda nengenda emutukula ku booda oba olinda kusalansala kati bwe bali muwangula kakati bano bankuba nendihabilitatinga mu bantu mu Uganda nze nsobola okutambula nga nyambadde ejjasa ena eriko Museveni nentambula ne Bwiino nga tewali akina kuba amunoti epulitenda tebayinza kunkuba amunoti epulitenda bamanyi nti ye mirundi kyayogera kyekyo ye twamukkiriza ye omusajja amuwagira naye pulitenda gwe bakuba yabalimba
nti ndi wa Bobi Wine ate ndi wena ate bakuleetako ekifaananyi mumulirake bamutuuko ne bagwasa kubanga gwolimba abantu naye kati gwe Bobi Wine bwawangula osigalawo ate kuki wano mu ggwanga abamufuga oba bategedde osooka n'osalisa bamutekamu ssente gwobamanyi anti kyenkubuulyamu kimukole obubi Bobi Wine nga yafunye obuyinza bano bonna bakayoola abo bemulaba nabo tebamanyi ani adrivinga Bobi Wine ne Bobi Wine ayinza okuba tamanyi ani amudrivinga ng'alabira awo olabizi kankubuulire Kiyonga yafuuka minister of finance ng'abakonjo batono nnyo naye omanyi Kiyonga kyeyakola one at that time when Kiyonga was minister of finance mu Kampala mwabeerangamu micungwa nga giva Busoga nga gye tunywa kituufu Kiyonga within a very short time obutunda bwali buvaawo Kasese n'emicungwa yagirima mu bungi era nze neewuunya nti abantu tebajjukira okuuma Kiyonga akalulu buses started going to where to Kasese nga buli secretary wa finance bamuyita Kiyonga naye abakonjo bamukyalira ki anti kyeneewuunya nti Kiyonga andooza obusinga teyabwagala obwakabaka eyo omuntu abeera mu bintu Kiyonga naye ayinza okuba yategeera nti kati nze king nga obusinga alaba ate obusinga bugenda mu overshadowinga yo wategedde amasiro bagayidde ate oyinza okumbula ennyumba ey'essubi gye banywa emmindi gye banywa taaba gye banywa ki etalina fire extinguisher mayika tatuuze ku kiseera you would have a permanent fire extinguisher there ekyawula gali nagano kiri kimu nti eri baagaana Sseggona yagenda n'abagaana okutekulako essubi bagooke